Sseddugge 2020 atuuse wanyumira. Abajjanga beewera eryanyi nga buli omu yeewera bw'atazze kusiika binyumo. Bangi bibazitoyeeko baabuwe era ne bawanduka. We twogerera be basigadde mu mbuga ya Sseddugge era be bano: Bandobera SHEM, Bwanika John, Bukenya Pasco, Kasirye Steven, KIGULI Ivan. Kati gwanyumirwa omuzannyo guno ku Lugonvu Show. Noonya woogwa oba kw'osibira olukoba. Naye ekibuuzo kisigala kimu nti anaaba ani oyo omuzira anaasitukira mu kyapa? Sseddugge 2020. Ennaku z'omwezi 28 omwezi gwa 12 omwaka 2020 ku Lwakubiri nkwaniriza n'enkobo z'okubanga otwegaseeko ku lunaku olwokubiri ate olw'omutendera oguddirira ogwakamalirizo mu mbuga ya Sseddugge 2020 gyesinzira okubeera ng'otulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze Ssentango Frederick Lugonvu, twagala okumanya ani agenda okuba ng'ayitawo genda ku luvunkana oluddirira oluvunkana olwakamalirizo. Ani agenda okuba ng'ayitawo olunaku olwaleero. Sirinzeka mugana ng'amaze okuba nga aneegattako. Nange nnyongera okuba nga mbaaniriza mwenna abataddeko ddala ne musobola okuba nga mutulaba. Mbabali Maliseri boogere omuzira nnyonyi bwento nange ndiwo olwaleero. Kulabika nti olwaleero nate tujjako ani ayitawo okweyunga ku Kasirye Steven. Kulabika nti olekera omutendera ogwakamalirizo. Mu mbeera eyo mwenna gye muli tugamba nti mwebale kubanga muli ku Lugonvu Show Sseddugge 2020. Okay, bwe kibanga kiri bwe kityo olunaku lw'eggulo twabategeeza nti Kasirye Steven yajja yeekulula nga buli kaseera amalira mu kyakubiri. Twagenza okumaliriza ate nga yayiseewo okubanga agenda ku luvunkana olwakamalirizo okubanga ajja kwambalagana ne kuba n'abanaani agenda okubanga ayiseewo. Olunaku olwaleero twagala okubanga tumanya ani ali mu mbuga ya Sseddugge. Erinnya lye tusoma ogenda kubanga otuwa ekifaananyi kye ku screen okakasa ani agenda okubanga oba oli awo afuuka Sseddugge owa 2020. Tulina ani mwana wo wa taata? Bano be bali mu mbuga ya Sseddugge wa 2020 olwaleero ziryoke zidde okunywa. Butereevu zakudde okunywa nga bandobera SHEM era nga bandobera SHEM oyo yayitawo n'obubonero obuwerera ddala 15 okujja ku mutendera guno. Agenda kubanga avunkana ne KIGULI Ivan, so nga ate KIGULI Ivan wandisubidde bandobera SHEM okubanga atambula. Bandobera SHEM yoyo yakulembera banne ku mutendera oguyise n'obubonero 15. Olwaleero yali mu nsiike ne KIGULI Ivan oyo nga naye oluvunkana yaluwangula lwe yalimu n'obubonero 4. Bwe bagenda okubanga bavunkana olwaleero tusobole okubanga tujjako ani eyeeyunga ku Kasirye Steven nga bwe tukyanoonya n'abeera ow'okusatu. Tulabika nti tugenda ku luvunkano lwakamalirizo. Olugendo lubeerayo ku Lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 31. Omuwanguzi tumukwasa ekyapa kye akumbe. Webale nnyo, webalire ddala mu Babali Maliseri ababyokulya abalungi emirimu. Twongere okubanga tubeebaza mikwano gyaffe. Tuwaniriza mu mbuga ya Sseddugge omulundi omulala. Tujja kusaba buli omu atunuulire munne n'amaaso ag'enkaliriza. Tujja tandikire wa Bandobera SHEM ogambe KIGULI nti wadde ngoze naye ekyapa kyange. Kino nakigera kuva mu ntandikwa, kino ekyapa kyange ndeeta budulizi. Niba alinaze bali wale beidye kumperekerako kulaga nti ekyapa kyange kiri maina gange. Mwayinaze mire nkutumire kandange Jacob mire kula Andrew Joli wena na nkutumire. Fahadi mutabani wange Godwin ekyapa mujja nakyo eidindaiwa emayuge ekyapa kijatelekerwa mama tasobwire kuyida ango bida kitereka. Okay, katulabe KIGULI Ivan abanaye nkomyewo nate ku luvunkana luno newankubadde nayitawo mu ngerigeri naye nkomyewo tulawo batweyongerayo yazze okumperekera nkutumiddeko nnyo bawubireko abantu balaga amaanyi. Nsanyuse okubalaba nate mo energy mo fire tujja kubaasa emitwe mo energy mo power
Mofaya. Bwetyo twebaza abavugirizi baffe betambudde nabo okuvirira gye twatandikira paka eno gye tugenda okubanga tutambula okwolekera akamalirizo. Lugonvu Property Consultants bali ku kizimbe ekiyitibwa Ham Towers Makerere. Omwaliro gwa kusatu oba weetaaga poloti mu estate zaabwe ku luguudo lw'e Masaka e Katende we ziri bulungi nnyo, Lungala we bali bulungi nnyo, yitayo kootegeera bingi ebikwatagana ku poloti zaabwe. Jjukira nti bo bagamba bw'osasulako ebitundu 7 ku buli 100 poloti yoba oyagala 5 ku 100 ku milioni 10 Lungala Estate, so nga 5 ku 100 milioni 18 Katende Estate. Mu mbeera ebo onasasulako ebitundu 7 ku buli 100 yo Lugonvu Property Consultant ejja kubanga ekwasa ettaka lyo osobola okubanga otandika oddikulaakulanya. Mu mbeera eyo ojja kwetaaga wonoogula ebizimbisibwa yerengo General Hardware yabasandibwe Katende. Bano nno bo mu bizimbisibwa bo bagamba nti ne bw'obanga ogenda kuteekayo ensente ez'omusolesole ze tuyita ez'empolampola eba akawunti yo gw'ogenda ojjuzaako paka ennyumba yo gye wabalirira okuyita mu bannaffe aba Focus Construction eyo enju gye wabalirira ng'ejja kutwalako ensawo za seminti 10 oba 2 oba 5 bwe ziriggwayo ng'osevingira ku lwengo General Hardware aba Focus Construction nga bakwatako nga otwala ebizimbisibwa byo nga ne pulaani yo baagikubira dda wamma ggwe nga buli kimu kiggwa nga batandika mulimu gwa kusitula site. Bwe kibanga kiwedde olina okubanga owummuzaako ebirowoozo ng'omaze okuzimba akayumba kate nga birina obitambuza gendako ku Malakai Ecology bagambe nti njagala kubanga mpumuzaako ebirowoozo nkoze nnyo ebbanga ddene kati ndi landlord plot njiina n'ennyumba nzimbye ne bafocus njagala kuwummula Malakai Ecology ogenda kubanga ofuna obuweereza obw'omulembe balina ekifo ekirungi n'obanga oyagala mbaga kuteekerateekera bagenda kubanga bakuteekerateekera ekifo bakuwa ekifo ekigazi n'obanga oyagala kusula obusuzi bagenda kubanga bakuyamba ate abava ku kisaawe Entebbe okuba bukubi simu n'obagamba nti nzija njagala muno ne ku kisaawe ne bakunona ku kisaawe ne bakuleeta n'osula ku Malakai ng'owummudde n'ogenda n'owuggako n'olya ky'oyagala n'onywa ky'oyagala osobola oleka nti nkyawummudde n'otumya famire we neekusanga ku Malakai okumala wiiki namba ng'osinkanaawo nabo ye Malakai Ecology bwe tuvaawo tugenda mu Vibe Ceremonial Events. Omukolo gulina oguteekateeka ogupulaninga ogulowoozaako weebuuza gunaaba gutya. Vibe Ceremonial Events baavaayo kulabika nti bakwasaganya ensonga y'emikolo, kulabika nti bakuteekerateekera ogumanejinga gwonna gwe buli kimu n'obanga otuuka butuusi bwe bambaga nga buli kimu kyonna weekiri. Leka kubeera na mitaafu ku lunaku lwa mukolo gwo, genda mu Vibe Ceremonial Events bakumanejingira omukolo buli kimu kyonna kitambule malidaadi. Bwe tuvaawo ojja kubanga ogenda mu baalu bwa Local Poultry Breeders bagenda kubanga bakuguza n'okuyigiriza bulunda enkoko ennansi. Baalu bwa Local Poultry Breeders bagamba nti ebintu byakyukamu bagenda kubanga bakuluŋŋamya buli aba osobola okugaggawala ng'oli mu nkoko ezaawano sijjaga nti enkoko eŋŋanda wabula enkoko ennansi. Bwe tuvaawo weetaaga okuba ng'ogenda ogule ku bintu naye obiguze ludda wa Obi Supermarket ye Kawanda ku ludda oluliko amasannyalaze substation ye y'amasannyalaze ojja kuba ng'obasangawo bulungi nnyo parking weeri ate nga ne customer care bagirina ebintu byabwe byebyo ebitayiseeko kubanga bamu mwekwasa nga supermarket zibaamu ebintu ebitali ku mutindo ebimu byayitako. Obis ekuwa assurance bw'onootuukayo naawe ojja kukakasa bye tugamba nti weewokka olina okuba ng'okolera shopping. Kale nabali ku luguudo lw'Ebombo naawe agenda otambulako ng'ogenda ku lw'Ebombo kyama ku Obis Supermarket ye Kawanda okole shopping. Ne bw'oba oli mu bitundu birala naye ng'ogamba kaŋŋendeko ku Obis abajja mu Lugonvuzi show nange nsobola okuba nga mbawagira tukwaniriza we bali kubanga otambudde naffe. Ate olwaleero tunaagenda odduwunzika nga bano ababiri kuliko n'obudde munne sinakindi okugamba nti nkubye konde tonziriranga mu mbeera eyo okugamba nti nviira ku kyapa. Nviira ku kyapa mu kaseera kano mu mabaali malisa eri akakisa kabeera kako okuba ng'obakwasa akali okumanya ani agenda okukwata ekisooka nani agenda okukwata ekyokubiri era nga bw'okwata ennamba gy'okutogamba bugambe nti nze gundi nnamba bweti ne tumanya. Sseddugge wa 2021 ku Lugonvu Show kyapa kya ttaka. Namba 2 Bandobera SHEM. Bandobera SHEM namba 2. Ivan Kiguli namba 1. Ivan Kiguli namba 1. Njagala okwebaza bajjaji abalamuzi emmeeza y'abalamuzi bana Carlton Scovia Nakamya, Sharon Mirembe, Babirye Barbara ne Mbabazi Lilian bana batudde ku mmeeza emu okumanya ani ayitawo. Kigenda kubeera bwe kiti. Mwalabye show y'eggulo. Tusooka ne sikutta kulonda tubuuza ebibuuzo bisatu ebitaliimu kulonda wabula nga byakasaayirizo kyenkubuuza kyoddamu
bwe kikulema mu butikitiki butaano kiba kigenze. Nkubuuza ne mmubuuza ne nkubuuza ne mmubuuza ne nkubuuza ne mmubuuza ne mbanyuka. Awo ne bw'oba ng'okimanyi tewali kulonda okireka ne kigenda. Bwe naamaliriza Mbabali Maliseri agenda bakwata ababuuza ebibuuzo 2 bw'anaabamaliriza nange mbakwate mbabuuze 2 tufune omugatte gw'obubonero ogunaaba guweereddwayo. Ate awo tugende ku luvunkano olusembayo tumanye ani ajja mu munne. Tutandikira awo. Ogambye nti ani akutte ennamba emu? Ivan Kiguli. Ivan Kiguli, tugende mu Ssikutta kulonda. Yes, tulabe. Ivan Kiguli ani yakwatidde ekibiina kya Nuupu Bendera mu kaluuko bwa ssentebe w'e Kayonga? Harriet Nakwedde obwa Sseddugge 3. Ne tugende wa SHEM. Omuntu omulamu omukulu obulungi abeera n'amannya ameka? Obwa Sseddugge 3. Semberero Muzindaalo 32. Mpaayo disitulikiti emwesalagana ne Masaka. Kiguli Lwengo obwa Sseddugge 3. Ne tugende wa SHEM. Okujja ebituli mu mwe okujja ebikuta ku munwe gw'ettooke kikolwa ekyo bagamba nti bakola ki? Kuwata. Bwa Sseddugge 3 banaasoboka? Bajja soboka. Ne tugende waani? ewa Kiguli sebo. Okufumba akatogo ka lumonde nga lumonde omugase n'ebijanjaalo n'omala n'akasotta neba nga yeekutte ng'omunyige, emmere eyo bagiyita batya? Mugoyo 3. Ne tugende wa Bandobera SHEM. Ebiwaddeyo 3. SHEM abulayo kimu. Ameme entuliro muwemba ku jjinja guveemu obulingo obuwunga bagamba nti akola ki? Ali kusa. Obwa Sseddugge 3 nembanga mbanyukidde wano kamba we Mbabali Maliseera ababyokulya abalungi emireme ennyumba ya Sseddugge eyongedde okuba ng'ekwata omuliro ku lunaku olwokubiri ennaku z'omwezi 28 omwezi gwa Desemba. Twagala omwagenda okuba ng'avaako, twagala omwagenda okuba ng'asigala weegatte Kasirye Steven Butereevu mbakwasizza. Nina wano ebbaasa 2 buli emu erina obuzito bwe bumu. Mukisa gw'okusuula kwerimu kaakakaayirira oba okuyita awaseerera ng'agenda emugga baga nti ng'oseereza ligenda wa? Mugga. Kale nno ogwange gwaziteeka wano n'ojja n'olondako gy'olonze gye nteekako erinnya lye era bye nkubuuza. Tulondeko ne bw'osookayo ne bw'osembayo omukisa guli mu mutima gwo, guli mu kujja kwo. Tujja kusaba Carlton Scovia nakamya katini nnyo ogenda kujjako ku mmeeza yange katini nnyo. Sseddugge wa 2021 ku Lugonvu's Show kyapa kya ttaka. Kale ani yakutteemu? Ivan Kiguli. Ivan Kiguli, eno ebbaasa gy'olonze. Yes sebo. Era mwe muli ebibuuzo byo. N'olw'ensonga eyo nkutandikako. Wano awasooka nkubuuza ebibuuzo 2 bikuwa obubonero 6. Oli wadde mbobitta byonna n'obutwala oba okuttako kimu n'otwala 3 oba n'otattako yadde byonna n'obindekera. Tutandike ne kino. Omugenzi Jomo Kenyatta yamala emyaka 24 ng'akulembera eggwanga ly'okumuliraana erya Kenya ng'ayitira mu kibiina kye kye bayita bali bakiyita SHEM. Mulonda. Ani alonda? Bandobera SHEM. Mulonde tuwulire. Yali ayitira mu kibiina kye bayita KANU, Kenya African Union. Mukulu SHEM. Tusuubira omuntu alonda okubanga weekakasa nnyo. Kati bw'otandika okusunaasuna bw'osuna eno n'eri tukutandikirawo nga tukubanja. Ngambye KANU. Kenya African National Union. Basi bakuwa kabonero. Kabadde kagenze. Obadde otandikira mu ffwa. Ndi uwe wa Kiguli nkubuuza ekibuuzo kyo ekyokubiri. Katuukiro wa Busoga era nno munene ne mu gavumenti
kubanga aliko ekitongole kibingwa kyakulira. Kitongole kyekyo saba kunzirira musebo nti Katuukiro wa Busoga era mu gavumenti munene ddala kubanga aliko ekitongole kya gavumenti kibingwa oba ekinene kyakulira. Kitongole kyekyo kinyeeze ne wabanga tewali era alonda eyo ye National Planning Authority. essebo Nemba nga nkuwunzise nzija wuwani Bandobera SHEM straight eno out. yeeyo. Essebo. Nah. Bandobera SHEM straight out up. Kati gamba nti eno yeeyo. Gamba nti eno yeeyo. Nga bw'okyogedde. Eno yeeyo. Essebo. Bintu byazeemu teswaga. SHEM. Essebo. Ekibiina ekiri mu buyinza mu ggwanga lya Tanzania kifunzibwa mu nnukuta 3 ze CCM. Yamba atamanyi omutaggululira ekigambo CCM. Chama cha Mapinduzi. Obubonero busatu. Okigude bubuufu yoga Kino nakyo kikyo. Essebo. Ono ye Katuukiro w'obwakyabazinga bwa Busoga bw'okigwanya na kugoba wano. Joseph Bavawala. Busatu. okigude bubuufu Gwate owe Busoga ekyo bw'okigoba tosaana kugoba wano. Ne tubangana ngemba kuttemu okuzuula ani agenda okuba nga obaolyawo asituuka ku mutendera ogw'akamalirizo ogw'embuga ya Sseddugge 2021 asituuka KYAPA eky'ettaka. Enda kukola kyekimu Mbabaali Maliseeri kye yakoze. Buli omu agenda kulondako ebbaasa emukuumira mu mbuga ya Sseddugge oba emujja mu mbuga ya Sseddugge. Sseddugge wa 2021 ku Lugonvu Show kyapa kya ttaka. Ani yakutte ekisooka? Ivan Kiguli. Ivan Kiguli, kantandike naawe era. Sseddugge wa 2021 ku Lugonvu Show kyapa kya ttaka. Kyapa kya ttaka. Ivan Kiguli. Sebo. Bangi abaaliko b'ofiisa amagye ga UPDF nga bakulu ddala ne bamala ne balamuza entebe y'omukulembeze wa Uganda. Ku bano njagala ompeeko 3 ku mulembe gwe tulimu Museveni. Nsaba kunzirira mu ssebo. Bangi abaaliko b'ofiisa mu ggye lya UPDF era nga bali ku ddala erya waggulu ne bamala ne balamuza entebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Ku bano njagala ompeeko 3 abakikoze ku mulembe guno Museveni. Asooka tulinako Henry Tumukunde, tulinako Ronda Nyakairima, Mulonda. ne tubaako ne nsaba kuddamu. Ddamu ssebo. Tulinako Henry Tumukunde, tulinako Kano Kiza Besigye, ne tubaako ne Kiganye. Bamumpe. Kikuyinza obuzito. Bandobera SHEM kampulire. Tubina Mukiza Besigye. Okay. Enule Tumukunde. Okay. Mugisha Muntu. Mugisha Muntu. Ne Benoni Biraalo wadenga mugenzi. Okigude bubuufu yoga Ddamu kino Kiguli nkyaliwo. Esebo. Kino kyangu. Ngenda kuwa ggwanga gompa omukulembeze waalyo. Amawanga gali 2 gokka. Tutandike ne South Sudan, Salva Kiir Mayardit, South Korea, Kim Jong-un. Tabozeewo ka Sseddugge. Kikuyinza obuzito
bwe kiba nga kiganya ate nga tewali amulonda bamuyita Moon Jae-en yajja akole kye yakoze n'ate omukyala Pagwen Hugh eyali omukulembeze ng'asibiddwa emyaka 20 olw'okulya enguzi yalagidde ne bamuta. Era we wabadde akalippaawo tubadde tulowooza era nti ojja kgenda ku North Korea oba yeesinga ovuga wadde ng'ate njavu ebitagambika abantu bakimanyi ne tuba nga tugenze wa bandobera shem sebo kanzijewo kale sebo ani akyasinze okumala ebbanga eddene ku buduumizi bw'eggye ly'eggwanga erya UPDF tompa myaka mpa muntu Jeno Katumba wamala tabozeewo kyekuyinza obuzito mumanyi wagudde dda kale sebo naye mutuwe mugisha muntu era tofunye wabula bangi abalowooza nga ggwe mugisha muntu abasinga bamuwaayo naye yamalako emyaka wakati w'omunana n'omwenda akyasinze bamuyita General Nyakairima wakati w'omwenda ne10 webale nnyo temumusalako kabonero kozera gwaliko okay tabuzeewo kabonero ne tugende wa tukyaliwo nkuwa amawanga gano 2 gwe nompa abakulembeze baago tutandike n'eggwanga erya Russia Putin yongerako Vladimir Putin nkuwadde tugende kalala temunnamuwa tugenda kuli okubiri China onzijemu sebo kyekuyinza obuzito kamulonde Ivan mulonde mpulire byabadde nkozi 2 amawanga gabadde 2 erisooka kati twagala omulwadde oli yamwogedde owa China ye Xi Jinping akasedduge kam nembanga mbawunzikidde wano ku mutendera ogudda weewaawo tukweyanza nnyo Frederick Lugomvu era awo ne tuba nga tugenda ku mmeeza etulako abalamuzi abawandiika obubonero buli omu bwafuna wa waalonze bwetyo tufunayo omu najja n'atubuulira bwe bayimiridde wawe tutuuse twolekedde okulabika nti tudda mu byayisa olwajjo okubataggulula buli kadde nga balippaganye oba bano bo kuliko asudde munne enkondo ng'amulaze nti mmaze okusoolobako mu mbeera eyo tufuneyo omu oba Scovia yajja oba Shaloni yajja oba Babirye yajja yenna ajja atubuulire nkimanyi nti mussa kimu ku mmeeza eyo era tusuubira okubaako kye tufuna nga tulinda agenda okulangirira tulina amawulire amalungi okuva mu Lwengo General Hardware ne Lugomvu Property Consultants batugambye nti okutandika n'omwezi ogwagatonnya bagenda kumala emyezi 6 nga bw'ogula poloti mu Lugomvu Property Consultants wajja kuba nga waakalubulinga ennaku z'omwezi 28 ne bwe munaabeera nga bameka abaguze ettaka mu mwezi ogwo ogunaabeeramu akalulu tugenda kuba nga tufuna ng'omuwanguzi ng'ogula poloti n'oyingira akalulu ak'okuwangula ensawo za seminti 50 owokubiri nga wangula ensawo za seminti 25 owokusatu nga wangula ensawo za seminti 10 okuva mu Lwengo General Hardware kutandika n'omwezi ogwagatonnya osobola okweteekateeka n'oyingira akalulu ako k'ogula poloti ng'oyingira akalulu nti nze Mbabali Maliseri nguze poloti mu Lugomvu Property Consultants ng'ofuna akakonge nga nkajjuza bw'okajjuza ffe nga tukasindikewo omwami Charles Lwengo ekatende ng'atereka oba ng'asuula mu kibaakuuli bwe mubeera nga 3 oba 4 oba 5 abaguze omwezi ogwo nga kakwatibwa bw'oba nnamukisa kasita balondamu batetata erivuddemu ensawo 50 eza sementi tuliwo Scovia nakamya katukutwale mu kibalo ani akize ku ani akyaleebya ani akyakoobedde ani akameme gwe kakubye katukuwa omugatte owulire Sseddugge 221 yongera okubaaniriza mu mbuga ya Sseddugge 221 tuli ku mutendero oguddirira ogw'akamalirizo Bandobera Shem ne Ivan Kiguli muyimiridde bwe muti musikuta kulonda mwasibaganye n'obubonero 9 ate mu kitundu ekisoose Bandobera Shem ayina obubonero 8 ate ye Ivan Kiguli mu kitundu ekisoose ayina akabonero kamu
bw'obubonero 10 omugatte okuva ewa Ivan Kiguli, ate Bandobera Shem alina obubonero 17 mbuga ya Sseddugge. Tukweyanziza nnyo Carlton Scovia Nakamya n'emmeeza yonna bwe mukwasaganya ensonga eyo. Kale tuba tuddayo butereevu ku kitundu ekisembayo tulabe ani asuuza munne, aleebya asigadde akyaleebya oba naawe akusembye bagamba nti weerwaneko abaana tebakugamba nti okibyekkira wuyo asibyekkira. Okulonda kw'omwaka gwa 1980 kwakola era kukyakola ebyafaayo, naye abaffe ani eyali byabakama w'omulundi ogwo? Saba kunziriramu Ssebo. Akalulu oba okulonda okwaliwo mu mwaka gwa 1980 gwavaako ebintu bingi, kyova olaba nga tukwogera nti kwa byafaayo kubanga kwe kwavaako n'afuga olwaleero genda mu nsiko. Naye tubuuza, ani yali akulira akakiiko k'ebyokulonda ku mulundi ogwo gwe tugambye nti byabakama, kuba byabakama yakulira kati ku mulundi ogwo ani yali akulira akakiiko ka Electoral Commission? Kimeze bwe kikumeze ne Bandobera n'atunula mu ngeri egamba kikuyiza obuzito kasita bwe nnina tebunnakendeera kammuleke. Kale yali Kosia Kikira, teka okuba nga tumuwulirako naye tekikuwonya. yamuwulirako simuwulirangako naye kasita ye muwongo obadde omumanyi naye muwulidde sirimwerabira. Kale kino kyekisembayo. Empaka z'ekikopo ky'omupiira gw'ensi yonna ekyafuukira ekyekango, ongoberera, empaka z'ekikopo ky'omupiira gw'ensi yonna ekyatufuukira ekyekango olw'abantu abaafiira mu kubwatuka kwa bbomu zaayindira mu ggwanga ki empaka ezo? Saba kunziriramu nkiwulire bulungi. naye nno ndowooza ddamu mpulire ajja kuba anoonya byakutwala. Nkugambye bwe nti empaka z'ekikopo ky'omupiira ogw'ensi yonna, ekikopo ekyo ekya tugambe World Cup, jjukira ffe wano kyatufuukira ekyekango olw'abantu abaafiira mu kubwatuka kwa bbomu. Empaka ezo zaayindira mu ggwanga ki? Spain. kikuyiza obuzito naye nga gwe omwaka ogujjukira ogwo ne Bandobera kyemu n'agamba nti tamulonda. kimanyi wakuba sikyekakasa. Awo kireke. kyomanyi kyekiriwa. South Africa. Kale wandibadde okalidde naye tebakakuwa kubanga zezo zennyini ezayindira South Africa. Naye nga bwozzemu mu ngeri yakubalaata nakusojjolimba awo talinaawo kabonero. toyinaawo, naye nga anse badde yeyo. Kiguli nkuwunzise ngenze wa SHEM. Bandobera. Bayida kukulobera tekyapa kikulemya. Bandobera obutakitwala waka. Bandobera kitegeeza ki? Baŋŋaana. Baŋŋaana obutakitwala. Kati otekwa kitwala. Ssebo. Ddamu ebibuuzo bino bisatu ofune obubonero 9 oba ddamu kimu ofune 6 oba 2 kyonna nga bw'oba okyagadde oba bindekere byonna. Mu kulonda okwabadde Kayunga, Ssebo. mpa ebibiina by'obufuzi bisatu ebyasimbyewo abantu baabyo okuvuganya ku bwa ssentebe obwo. National Unity Platform, emu NRM, Democratic Party. obubonero busatu. wano wenja okusabira Bandobera Shem. okigudde mu buufu yogayoga Bandobera Shem Wangi ssebo. wadde obimanyi naye mu mbuga ya Sseddugge tebasimbiramu lukono. Olukono lwenjogerako si lwa kwesigama mmeeza, lwe lw'okukada olwo kudalya. Bansonyiwe ssebo. Bw'oba okimanyi kiddemu nga bwe kiri, Bansonyiwe mukama wange. owunyumiddwa nnyo. Kutya kungi. Tidde tabanga ggwe. Kale twala ne kino tuwulire. Ssebo. Akalulu ka 2021 Ssebo. kaali k'amaanyi ebitagambika. Ssebo. Era muno mwe mwajjira ne retired Kano Dr. Kiza Besigye. Ssebo. Abaffe ani yali byabakama w'omulundi ogwo?
nkikuziriridde ssebo. Kale nange nkyeyanziza Kamulondo Kiguli. Kikuyinza obuzito. kulonda kwa 2-1. Ssebo. Musijja kyetantala. Kale naye bamusala akabonero. kasito yatudde nti nno mulonda. Badiru Kigundu basale. Era kagenze. Era kagende. Yali Haji Azizi Kasujja. Kino kye kisembayo okuva ewa SHEM. Ssebo. Ekikopo ky'omupiira ekyensi yonna Ssebo. ekyali kiyinda Uganda eryoke etuuzibweko bomu Ssebo. ezaatirimbula abantu abayitirivu kyawangulwa ggwanga ki? Yali Netherlands. Kikuyinza obuzito. Olwo kiba kiganya nti Ssebo. omukulu Kiguli Oba kagende Spain. yali Spain. Akabonero kamu onunudde kalyaka kale Era kibadde kigenda kunkola bubi Kiguli obutaddamu ekyo kubanga obadde ansa wagyogedde. yakyogedde. Kale mu mbeera eyo nemba nga nze mbanyuse nembaza ewa Frederick Lugonvu. Okay, bwobanga obanyuse mbaba ali maliseera ababyokulya abalungi emirimu Ssentongo Frederick Lugonvu omwana wa taata nabeera nga abakuttemu. Tugenda wa Kiguli Ivan okuzulaani ayitawo ogenda ku mpaka ez'akamalirizo eza Sseddugge 2021. Kiguli tutandikire wano. Kaddugala Hussein Barack Obama Jr. we yabeerera omukulembeze w'eggwanga erya America ani yali omumyuka we? Nekibanga kiganye bwatyo ne bandobera SHEM n'abanga tamulonda. Eyali omumyuka wa Barack Obama yali Joe Biden, kati president wa America aliko. Ne tubanga tweyongerayo mu Uganda erinnya Ssemwogerere lya nkizo nnyo ddala, naye bwe libanga lya nkizo nga nawe okkiriziganya nange mpaayo Bassemwogerere babiri nga bw'oboogera otamala kubuuza nti ate oyo yeewaawa, mpa babiri bokka. Paul Kawanga Ssemwogerere. Okay. Mulwanya muli Ssemwogerere. Bamala obwa Sseddugge busatu. Neyanza ssebo. Okigudde bubuufu. Yoga. Tweyongereyo okusinziira ku kibiina ekiddukanya omuzannyo gw'emipiira mu nsi yonna ekya FIFA, ggwanga ki ku lukalu lwa Africa erisinga okukyanga akapiira? Saba kunzirira okusinziira ku kibiina ekiddukanya omuzannyo gw'emipiira mu nsi yonna ekya FIFA, mu rankings oba mu nsengeke ezikyasembyeyo, ggwanga ki ku lukalu olwa Africa erisinga okukyanga akapiira? Egypt. Tabozeewo. Ggwanga lya Senegal mu nsi yonna liri mu kyabiri, temumuwa kabonero aka Sseddugge. Nemba nga nkuwuzikiddewo ngeze wa Bandobera SHEM. Tuli ffenna Ssebo. Sseddugge wa 2021 ku Lugonvu Show. Kyapa kya ttaka. Bandobera SHEM twagala okuba nga tugenda ewuwo tuwulire bino. Ennukuta 9 kasaze 11 zafuuka ez'ebyafaayo mu ggwanga erya America. Zitegeeza ki era lwaki zafuuka ez'ebyafaayo mu America? Sinakindi n'ensi yonna. 9 kasaze 11. Sikutegedde. Ennukuta 9 kasaze 11 zafuuka ez'ebyafaayo mu America. Sinakindi n'ensi yonna. Njagala ombuulire zitegeeza ki era lwaki zafuuka ez'ebyafaayo mu ggwanga erya America n'ensi yonna. Kinnemye. Nekibanga kimulemye. Kiguli tuwulire. Kikuyinza obuzito. Kale Bandobera singa oli agamba nti September 11 wategeera ki? Kubanga Kiguli alonze.
Alonze. Naye aganye. Okay. Naye mbadde nga SHEM. Oli waga nti September 11. September 11. Kubeera yeeyo mwenda kasaze emwemu. Mu ggwanga erya America empandiika yewasoosa nnyo emyezi. Ennaku mwenda kasaze 11 zitegeeza nga 11 omwezi ogw'omwenda abatujja ba Al-Qaeda nga bakulemberamu Osama bin Laden yali aduumira lwe baalagira ne balumba Twin Towers mu ggwanga erya America ne bazikuba ku ddimwa n'ennyonyi nnyo ezaawambibwa ne mufiiramu abantu abali mu 31 bwe bulumbaganyo omu ku bukyasinze okufiiramu abantu abangi mu lunaku lumu. Obujjukidde mwaka ogumanyi 21 era olwo olunaku paka ku lwaliro mu America luba lwa kungubaga. Tweyongereyo nkyali ku Bandobera SHEM. Mu Uganda erinnya Katongole lyambala. Bangi ku bakatongole bamanyifu era bansonga, abamu bagundiivu. Njagala ompeyo bakatongole babiri era nga bw'omwogero litamalaga nti katongole kyeyo gw'ogamba nga si wakunnyonnyolera. Tulinawo katongole omutongole. Okay. Kamulonde. Mulonde tuwulire. Katongole omutongole. Okay. Ne Ssingi Katongole. Ne Ssingi Katongole aka Sseddugge kamu. Okikude bubuufu yoga. Obadde osobola okumpa n'omukulu Emmanuel Katongole. Mumanyifu nnyo mu nsonga ze obujjanjabi mu Uganda n'amakolero. Ate yali nnyo mu nteekateeka kyaliko ez'okukuŋŋaanya ensimbi za COVID n'omulimu gwakoma ogwo. Yaliwo. Ne tugenda ku kisembayo. Yes sir. Mu nsengeka y'ekibiina ekiddukanya omusajja gw'omupiira mu nsi yonna ekya FIFA ezikyasembyeyo, Uganda eri mu kifo kya kumeka mu kukyanga akapiira mu nsi yonna. 144 tabuzeewo kabone. Kikuyinza obuzito. Ne wabanga tewali amulonda, Uganda eri mu kifo kya 82. Bwe ntyo nange ne mbanga mbanyuse mu mbuga ya Sseddugge olunaku lwe nga twagala okuba nga tufuna abalamuzi tubuulira ddala Bandobera SHEM ne Kiguli Ivan ani ayiseewo okubanga agenda okwegatta ku Stephen Kasirye eyayiseewo edda ku mulundi ogusoose ogenda ku mpaka ez'akamalirizo bwe bagenda okubanga batunkira ekyapa ky'ettaka. Omuwanguzi akulembera ate ng'okubiri agenda kubanga afuna enkoko 205 ate ng'okusatu agenda kubanga afuna enkoko 105 zibagenda okulunda okukyusa obulamu bwabwe. Mu kaseera kano Mbabaali Maliseeri butereevu omulimu ogulabye nga twaniriza Carlton Scovia Nakamya akkiriza nkujjukiza abavujjirizi baffe Lubwama Local Poultry Breeders and Agrovet bagamba nti lunda enkoko ennansi ozifunemu ate ng'ozirundira ku nnunda ey'omulembe. Bo bajja kubanga bakwasaganya Focus Construction webali okulabika nti bakubira pulaani y'ekizimbe kyo n'okuzimbira so nga ate Lwengo General Hardware Ekatende nabo webali kubizimbisibwa nga balina n'enkola ey'okugulawo akawunti n'ogenda ng'ossaayo ssente mpola mpola bwe ziwera olwo n'otikka material n'ogenda. Lugombo Property Consultants ku puloti enteeketeeka obulungi nga n'ebyapa weebiri. Obiz Supermarket bali Kawanda era nabo ogendayo n'okola shopping ennungi ne Vibe Ceremonial Events ku mikolo na buli kimu kyonna. Ate yo Malakayi we tusinzidde bagamba nti nga lumu kigenda kubeera kyanjawulo, bajja kubayo n'omuyimbi. Kale nno ffe tunaaba tuwunzika ku 31 yonna gy'oli ng'oli mu Uganda yangwako ku Malakayi Ecology okyamira Kajjansi ojja kubanga otuuka bulungi nnyo osanyusibwe owummuleko oyingire omwaka ng'oli wanjawulo. Yes. Carlton Scovia Nakamya yagala kubanga ewulira okuva gy'oli Bandobera SHEM ne Kasirye Stephen ne Ivan Kiguli ani ayiseewo okubanga yegattako Kasirye Stephen. Katukutwale mu kibalo. Ani akize ku ani akyaleebya, ani akyakuubedde, ani akameme gwe kakubye. Katukuwa omugatte owulire Sseddugge 2021.
twongera okubaniza mwenna gye musinzira okutulaba ku Sseddugge wa Lugonvuzi Show 2021. Eno y'embuga ya Sseddugge, kyapa kya ttaka. Enkalu zibadde z'amaanyi mu kitundu ekyokubiri kubanga twagenze okunzika ekitundu ekisoose ng'enjawulo nnene nnyo wakati wa Bandobera SHEM ne Kiguli Ivan. Wabula Kiguli Ivan agezezzaako okufunzafunza n'atambula n'amusuuza n'alonda naye katulabe bwe biyimiridde. Mu kitundu ekyokubiri Kiguli Ivan afunyewo obubonero 7 ate Bandobera SHEM ajeewo obubonero 3. Newankubadde nga Kiguli Ivan mu kitundu ekyokubiri akoledde ddala bulungi afunye obubonero 17 kubanga ekitundu ekyasoose kya Mutima ina obubonero 10 ate Bandobera SHEM kitegeeza nti yayiseewo okugenda ku mutendero gw'akamalizo n'obubonero 20. Ladies and gentlemen, nja kusaba bali mu contract w'ekifaananyi kya Bandobera SHEM yayiseewo okwegatta ku Kasirye Steven. Twagala okufuna ekifaananyi kya Kasirye Steven ku screen. Kasirye Steven yayiseewo okwegatta ku mpaka ez'akamalirizo. Tuwe ekifaananyi kya Bandobera SHEM. Aba babiri balinze ku Bwanika John ne Bukenya ani? Bukenya Pasco. Ne Bukenya Pasco ani agenda okubanga ayitawo okufuna anagenda ku mpaka z'akamalirizo ng'ennaku z'omwezi 3 twagala ekifaananyi ekya Kiguli Ivan ku screen. Mugenda kuleeta entebe ya Bandobera SHEM amaze okukkalira mu mbuga ya Sseddugge 2021 ogenda ku mpaka ez'akamalirizo. Kiguli Ivan olinawo ku bantu bo? Ninawo omuntu. Twagala eyaze ne Kiguli Ivan olunaku olwaleero omunoneko. Sseddugge wa 2021 ku Lugonvuzi Show, kyapa kya ttaka. Oh yes. Otyo. Tukwaniriza nyabo. Muterere kati gwe Kiguli obimanyidde muterereza akazindalo nga bulijjo bw'okakola. Ojja kanyako. Yes. Tukwaniriza nyabo. Kale mukulu go. Amanyago. Amanya gange zina kinjije. Kiguli Ivan omuyita otya? Brother one. Brother wo. Kakati nkuwa ekibuuzo kimu ekiweesa Kiguli Ivan enkoko 10 nga Lugonvu yazimuwadde. Bw'okiddamu ku lwa Kiguli ngenda muwa enkoko 10 agenda alonde. Twayogedde wano ku mukulembeze w'eggwanga erya North Korea Kim Jong-un. Ozze omuwulira? Ani taata we? Kimeze. Engeri ekibanga ekyo kikumeze ani jjajjaawe? Bw'omeze oyagala kuluma bulumi. Engeri gye ndi mwanyinaze nsobola okukola ki? Ebyo babivuddemu dda kati bakutaasa butaasa bakununula. Tuleese masinale. Bwe kibanga nakyo kiganye. Taata wa Kim Jong-un ye Kim Jong-il. Jjajjaawe ye Kim Tusanga. Kankuwe kino bw'okiddamu ng'era Kiguli Ivan tumuwe enkoko 10 bwe kigaana ng'omuwerekerako si bwe guli. Ssaabaminisita wa Uganda aliko yaani era ava mu disitulikiti yaawa? Jacobo Onyango. Tabuzeewo tubanayeye Jacobo Onyango gyali. Oba Dennis Onyango oba Jacobo Olanya. Ssaabaminisita wa Uganda ye Rebecca ye
Honorable Robina Nabanja ow'emitwalo 10 ava Kakumiro. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala okwebaza Kiguli Ivan. Obadde omu ku bantu abawadde vibe empaka za Sseddugge from day one. Totusaze owadde obulamu empaka za Sseddugge. Okyayina omukisa okudda mu za 2022 kubanga abasatu abatuuka ku finals tebajja kudda. Naye gwe okyayina omukisa okudda mu 2022. Webale nnyo webalire ddala. Twagala okubebaza. Tweyanzisa mukulu g'omutwe. Nange mbebaza nnyo. Sseddugge wa 2021 ku Lugonvu Show kyapa kya ttaka. Twongerako ki? okuleka kubanga munanga ali mbyuma mbuuza abagenda okujja enkya nange mbeere nga bwangu obba mutegeeza bw'aba mbuuza mba mubuulire kuba zaakudda okunywa. Be bali mu mbuga ya Sseddugge wa 2021 ku Mande. Be bali mu mbuga ya Sseddugge wa 2021 olw'enkya ziryoke zidde okunywa. Olw'enkya ennaku z'omwezi 29 lugenda kubeera lwakusatu. Bwanika John agenda kubanga ng'ayambalagana bukanzu ne Bukenya Pascal. Twagala okufuna ebifaananyi byabwe ye Bwanika John ku screen nga bw'omulengera. Twagala okubanga tufuna ekifaananyi kya Bukenya Pascal. Wewa abo kwe kugenda okuva agenda okukwata okusinkana ni nani? awo abajja kubanga sinkana Bandobera ne Kasirye Steven. Bandobera ne Kasirye Steven. Twagala okwebaza abalamuzi baffe Cowton Scovia Nakamya webali nnyo webalire ddala. Sharon Mirembe webali nnyo webalire ddala. Babirye Brenda webali nnyo webalire ddala. Ate ne Mbabazi Lilian olw'emmeeza y'abalamuzi mwebale nnyo mwebalire ddala. Olunaku olw'enkya tugenda kubanga tuddamu buto ku ssaawa 4 ez'ekiro okuzuula ani agenda okubanga ayitawo ogenda ku mpaka za finals. Ate zijja okubeerawo ku lunaku olw'okutaano ng'ennaku z'omwezi 3 okumanya ani agenda okubanga atukira mu kyapa eky'ettaka. Mbabaali Maliseeri Esebo Cowton ayagala kusibula. Obiwulira otya? Bikunyumira okusinga bwe byabadde bulijjo? Ebuguma. Embuga ebuguma. Mwezi mulamba tubadde mu nteekateeka. Sibula Munnayuganda akulaba tusibule tuve wano. Abatulaba ku Lugonvu Show njagala okubeebaza yonna gye musinzira okutulaba mwebala okwerekereza ate n'abavujjiriza ab'enjawulo be tuyina mu mbuga ya Sseddugge twaganye okubeebaza. Tunaatera okusalawo ani agenda okuva okusitukira mu kyapa eky'embuga ya Sseddugge. Jangu ng'obwongo obuteeseteese ng'oli mukakkamu kubanga ate omutendera oguddako olabiddewo nti gusinga ku guno guliwo. Kale njagala okubaagaliza ekitundu ekiddako ekirungi tusinkaneyo. butereevu nange bwe ntyo mbaagaliza ekiro ekirungi mwongere okulaba Lugonvu Show ono ye Sseddugge 2021. Mbabaali Maliseeri boogere nze abaddewo ne munnange Ssentongo Frederick Lugonvu abaagaliza ebirungi ebyereere. Sseddugge wa 2021 ku Lugonvu Show kyapa kya ttaka.